Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waliwo ekibuuzo wano, omusiraamu abuuza nti obusiraamu bulamula butya ku kugema? Okugema ffenna tukumanyi bulungi, nkakasa nti okugema kwategeeza si kwe kugema okw'ekishiriko kuno okwesiba ziyirizi n'okuteeka entanga mu mulyango n'ebifaanaganako bwe bityo, okwesandagga mu ebyo ebikolwa eby'abashiriku abakaafiiri abatalina mugabo gwonna kujja naye w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ne bwe bafa nga balina enkoloddoli za sigida ku byenyi. Kasita ofa ng'olina kayirizi ng'okeesiganira ng'era owulira nti nno yiriza eyo erimu amaanyi yo nga yo agasobola okuziyiza ebizibu okutuukako, oba erimu amaanyi agasobola okukuleetera emikisa oba okutuusaako ebiruubirirwa byo, bwe ne bw'ofiira e Makka mu kisiibo ku lunaku lw'ejjuma ng'ovunnamye, bali ne bw'ofiira mu Kaaba munda, oyinza okuba oyambadde jiribaabu ebisera amaaso, oba ng'oli eyo engoye ziri mu nisfu saaka waggulu eno mu ntumbwe, embeera yonna gy'obeera ofiiriddemu gwe kasita ofa ng'eyenzikiriza ekuli mu mutima, ozuukira ne Firawuna ne Boobote n'abakaafu abasigadde wala iyadhu billah. Nsaba Allah kutaasa obukaafiiri atuttire ku busiraamu. Kakati nga tuzeeyo ku kibuuzo, ekibuuzo kino kikwatagana ku kugema kuno okumanyiddwa okw'enzijanjaba gye tuyita ey'ekizungu, oba eyinza okubanga oba kuyinza okubanga kujjanjaba naye nga kuno okw'ekiganda okuli mubaaha okutalina mutawaana ng'ekyogero, kubanga ekyogero bimu ku bigendererwa by'ekyogero kwe kubeera nti nno omwana ono bamuwa immunity, egyo emiti egyo bagimukuŋŋaanyizaamu. Omwana ayinza okuba nga alina endwadde ezimubaddemu ng'akyali muto ng'ennoga, nebeera ng'efulumamu mu mubiri, ate bisobola okumwongera immunity, kwegamba immune system nebeera nga y'amaanyi, omubiri ne gubeera nga gulina amaanyi agasobola okubeera nga giŋŋanga endwadde ez'enjawulo eziyinza okubeera nga zitawaanya omwana ono. Ebyo n'ebigendererwa bibeeramu mu kyogero ekiri mu baahu ekisiraamu ekitalina mutawaana. Amma ekyogero ekishiriku kyekyo ekyongerwamu ebigendererwa ebirala nga ki, ng'okuteekamu kayaayaana nti nno abasajja baliyayaanira omuwala oyo mu maaso, oba okuteekamu olweza nti nno lulimuteekako obulungi ng'akuze, n'ebifaanaganako bwe bityo mu bintu eby'emikisa, gamba bintu byeteekebwamu babiyita bikolo, nkuteeremu n'ekikolo kino, nkuteeremu n'ekikolo kino, ebyo ebikolo ebyo bye bateekamu bibeera bya kishiriko. Amma kuŋŋaanya emiti, mirandira, ebipapajjo bya miti, ebikoola byonna ebirimu eddagala erimanyiddwa erya bulijjo nga tewali enzikiriza, yonna ya kishiriku eyongeddwamu, ekyo ekyogero tekirina mutawaana okubeera nga kinaazibwa omwana n'oluusi nanywezebwako ne bamunywesa ne ku mazzi ago neefaanako bwe bityo. Wallahu ta'ala a'lam. Nabwe kityo ekyo ekyogero ekifaanako bwe kityo kyetulabye nti kyo tekirina mutawaana ekisiraamu, oba eno immunization ekolebwa emanyiddwa. Immunization mu lulimi Oluwarabu eyitibwa at-tat'im. At-tat'im mu Lungereza immunization, mu Luganda kwe kugema. Abaffe okugema okwo kukkirizibwa mu busiraamu okwanukula? Naam, okugema kukkiriza mu ddiini ey'obusiraamu. Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah, omumanyi waffe ow'ekitiibwa mufti w'e Saudi yafe emabegakaawo, ye yafaanya okuddako mufti ono aliko olwaleero, Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh yaliko olwaleero nga yaliwo mufti Ibn Baz nga tannajja, Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh. Oluvannyuma Ibn Baz najja. Ibn Baz muyizi wa Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh. Naam, kakati Sheikh Ibn Baz oyo yafa emyaka nga 17 egiyise. Yafa emyaka 17 egiyise, yafa mu mwaka gwa 2099 awo kyekiseera kyeyafiiramu. Naga nti egyo emyaka 3 gyafiiramu abamanyi abanene. Ibn Baz, Al-Albani
ibn Uthaymin ne Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah yasembayo yali Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Sheikh ibn Uthaymin al-Albani ibn Baz bonna bafiira wakati w'emyaka 99 wakati wa 1999 ne 2022 bonna bafiira myaka ekyo. Abo abamanyi abebbeeyi abebitiibwa ensi beyakkiriza okumanya kwabwe olw'obusufu bw'okumanya kwabwe n'okukolerako erimu n'emigaso emiyitirivu gye baakola mu umma eno ne maatha obulungi obuyitirivu Allah bwe yabayisizaako, era nga olaba enjawulo nnene wakati w'ebiseera biri n'ebiseera bino bye tulimu. Wallahu almustaan. Kakati Sheikh ibn Baz alayhi rahmatullah yabuuzibwa ekibuuzo ekyo. Omubuuzo yagamba osobola okusinga n'ekibuuzo kino mu mujalladi ogw'omukaaga peegi ya 2 mu Majmu' Fatawa ya Ibn Baz alayhi rahmatullah. Omubuuzo yabuuza nti mal hukum fi at-tadawi qabla wuqu'i ad-da'i kat-tat'im. Agamba nti obusiraamu bulamula mutya, obusiraamu bulamula butya ku kwejjanjaba ng'endwadde tennatuuka nga at-tat'im kitegeeza okugema immunization kiramulwa kitya. Sheikh Ibn Baz nanukula n'agamba nti la ba'sa bitadawi idha khushiya wuqu'u ad-da'i liwujudi waba'i aw asbab ukhra yukhsha min wuqu'i ad-da'i bisababiha. Agati wali mutawaana omuntu okubeera nga yejjanjaba singa aba atidde nti waliwo endwadde eyinza okujja oba okubeera nga waliwo epidemic yonna ebeereze ne kibeera nga kitiibwa nti nno waliwo abantu maatha egenda kusaasaana mu bantu bagamba ekibayita epidemic mu Luwarabu kiyitibwa waba, endwadde eranda nga kolera, Ebola, chickenpox n'endwadde endala ezigwa mu tulubi lifaananako bwetyo measles. Endwadde ezo naddala eziri virus ezisinga okubeera nga zivaako ensonga efaanaganako bwetyo. Kakati yagamba nti singa omuntu aba atidde nti waliwo endwadde eyinza okujja nga twali ekyokulabirako nti gavumenti ya Uganda yalaba nti waliwo endwadde zo nga zitera okukwata abantu ne zibatawaanya nnyo nga diphtheria, nga whooping cough, nga tetanus, nga tuberculosis, nga polio, nga measles n'endwadde endala zetwasomanga mu masomero era gavumenti zeteeka mu nkola nga zijjanjabwa ne zigemwa abaana nga tezinnabatuukako nabeera nga bagemwa endwadde zifaanaganako bwe zityo. Kakati gavumenti eba etidde okubeera nti endwadde zijja kukwata omwana oyo, oba okubeera nti waliwo waba epidemic egudde mu kitundu, kolera. Kati nga kolera togisingana mu ndwadde ezigemebwa mu butongole, ne bw'eba egudde ne bajja ne bagema abantu abali mu kitundu ekyo obulwadde buleke kubeera nga obakwata. Endwadde nnyingi zigemwa nga motadde ne malaria, era gavumenti nnyingi ba citizens baazo babeera banaagenda mu mawanga gali malaria ennyo nga Uganda, bagema abantu baabwe nga tebannatambula kubeera nga bagenda mu mawanga ago. Gavumenti ya Tanzania tokrosinga kuyingira Tanzania okujja ng'olina kakaadi akalaga nti wagemebwa yellow fever. Tanzania kikulu nnyo era bakusiranyiza ku booda n'otawaana mpaka nga omaze okugemerawo ku booda n'owaayo ssente n'olyoka oyingira. Amawanga agalina embeera ez'enjawulo gano amawanga g'Abawarabu tofuna visa okujjako nga maze okugema okujjako nga maze okukebera obulwadde bwa siriimu yenkola eri mu Yemen. Tofuna visa okujja nga maze okukebera ne bakakasa toyina siriimu. Bw'oba oyina siriimu tebakikuwa visa kuba togenda kubeera nga wagalya mu ggwanga. Wahakaza amawanga galina policies ez'enjawulo okusinziira ku ndaba gye zirabamu endwadde ez'enjawulo. Nabwe kityo bwe kibanga kibaddewo ekyo la yadurru tekirina mutawaana. N'agamba nti fala baas bita'ati ad-dawa lidafa'i al-bala alladhi yukhsha minhu لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من تصبح ب7 تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. الشيخ agamba nti wali mutawaana kubeera nga omuntu yeegema lwaki olw'ensonga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba kataleta dalili y'okukkirizibwa ekintu ekyo. Yagamba man tasabbaha ب7 تمرات
min tamri al-Madina omuntu yenna alya ku makya amakulu ekyenkyaakye n'abeera nga alidde entende 7 kyajja mu hadithi endala eri mu Bukhari kwa hadithi eri mu Bukhari kitaabu tibb nogisingana mu musnad ya Imam Ahmad balo gyegisingana ngeri muttafaqun alayhi alfaadhi zikyukamu katono nnyo wakati wa Bukhari ne Muslim zikyukamu katono nnyo naye nga yonna hadithi y'emu eva ku Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ogisingana mu Bukhari ogisingana mu Muslim musnad ya Imam Ahmad kakati mu hadithi endala yalaga nti ajwa entende zino ez'Amadina ziyitibwa ajwa waliwo nno type eyitibwa ajwa entende ez'Amadina ate waliwo entende endala zo nga si kika kya ajwa naye ekika ekyogerwako wano kisingana nga kiri mu qayyad mu hadithi endala nti ekika ekyogerwako wano ya ajwa man tasabbaha 7 tamarat ajwa min tamri al-Madina mu lafdhi endala min ajwa al-Madina lam yadurruhu fi dhalika al-yawm sihrun wala sum mu alfaadhi endala zakulembezanga sum wala sihr nagana hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas etegeeza ki Nabi sallallahu alayhi wasallam yagati omuntu alya entende 7 mu kika kya ajwa mutende za Madina omuntu oyo mu lunaku olwo lwabaziridde ebintu bibiri tebimutuukako tebisobola kumutuukako ekisooka sihr eddogo ekyokubiri sum tewaliyo butwa busobola kumubeera nga bumukosa bimaana ne bw'aba anywedde obutwa oba omuntu amuteze obutwa oba ekintu ekyobutwa kimulumye ng'embwa omusota sigga nabbubi ebintu ebirina obutwa obumanyiddwa ebintu ebifaanaganako bwe bityo enjaba ebintu ebyo tebimukosa tafuna tebisobola kumutuusaako buzibu ebbanga lyamala nga yalidde entende ezo amakulu n'ebibeera bimulumye bwo obutwa tebuyingira mu mubiri eyo wiqaaya kati hadithi eno sheekhi agiresenga dalili ku nsonga eyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaze nti omuntu waba alidde entende ezo aba yeegemye ebintu ebyo okumutuukako so nga tebinnamutuukako nebeera nga dalili erikkiriya bulungi nnyo nti omuntu asobola okuziiza omutawaana okumutuukako bwe gubanga gubadde tegunnatuuka kasita abeera nga alaba nti nno kisobola okubeera nga kirimu ebyo ebisobola okumutuukako mu mbeera zennyonnyodde emabega nga gavumenti zitunuulya embeera ez'enjawulo oba omuntu agenda kutambula alina safaari mu kifo kyagenda n'egyagenda amanyi nti ez'endwadde bazirina oba maazi okuba nti epidemiki yagudde mu kitundu n'ebifaanaganako bwe bityo agamba sheekhi nti wahaadha min baabi dafai albala qabla wuquihi ekyo nno ekyo Nabbi sallallahu alayhi kyeyogerako kiri mu mulyango gw'okubeera nti nno omuntu aziiza omutawaana ng'omutawaana ogwo tegunnamutuukako hadithi fatwa ya sheekhi egenda mu maaso neraga ebintu ebyenjawulo mu mbeera eno amakulu ng'alaga nti wabula omuntu okukozesa ebintu ebyekishiriku nga ziyirizi naki mu ngeri efaanako bwetyo nalaga nti ebeera shiriki etakkirizibwa musiraamu kubeera nga agikozesa takkiriza okubeera nga ayambalagana n'ekigambo ekinene bwe kityo ekimanyiddwa nti nno kisobola okumusiraanyiza mu muliro obugenderevu n'obugenderevu nabwe kityo omusiraamu aziizibwa okubeera nga yejjanjaba mu nzijanjaba yonna ey'ekishiriku wabula okugema kwonna okuli mu mbeera gyenkonyeeko waggulu okwo tekulina mutawaana wallahu ta'ala ala wa alam waffaqa llahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda mpozi ojja kusiŋŋaana fatwa eno nga n'olukiiko olukulu olw'abamanyi b'obusiraamu ku mulembe guno oluyitibwa lajina daima olutula mu ggwanga erya Saudi Arabia mamlakatul Arabiya Saudiya nalwo olulina fatawa ezikwatagana ku nsonga eno fatawa ziwerako zimu ku zo ojja kusiŋŋaana fatwa ya 1,3212 kusiŋŋaana fatwa endala ya 1,1457 awo nojja kusiŋŋaana fatwa nga siraga okukkirizibwa okgemebwa وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم mpozi wano waliwo embeera emanyiddwa nti abantu bangi bajja nibagenda kugema okwo simanya kuva mu bazungu simanya bageza kusaanyawo bantu kukwali bakola bitya yaahi gwe bw'oba otidde kuleke abalala tobalamulako kubeera nti nno tebakwanidde kukola kintu ekyo kyotalinaako bukakafu olw'okuteeberezako n'ebifaanaganako bwe bityo olw'ensonga nti nno kyogezaako bbagaana obusiraamu bukikkiriza ate tolina daliiri erekatoyi erikkiriya nti ddala ekintu ekyo nga bw'okiteebereza bwe kiti bwe kiri wallahu alam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ekibuuzo kitegerekese bulungi tewaliiwo ngeri yonna gy'oli mu riba okubeera nti nno
olina ennyumba gy'ogula n'obeera nga nannyini kugiguza, olina ensimbi z'omusasula, n'abeera ng'ensimbi ezo azikwata n'asobola mu bank okuziterekayo. Igwe tolina woyingirire mu riba, era ensi bwetyo bwetambula. Oyinza n'okwata omuntu n'omugulako omulwe gw'ettooke, n'omugulako enkota y'ettooke, gwoguzeeko enkota y'ettooke n'akwata sente ez'omuwadde n'agenda wali n'agula embizzi n'omwenge. Tuyinza okugamba nti oli mu haramu kubanga waguze ku muntu n'agenda ensimbi zo n'azikozesa mu biro na biri, okwanukula nedda. Nabwe kityo ekyo ekibeera kikoleddwa tekirina bwa haramu. Ekyokubiri, omusiraamu akkirizibwa okutereka ssente mu bank bw'abanga azitiiridde okubeera nti ziyinza okufuna obuzibu singa tezibeera mu bank. Otherwise bw'aba tazitiiridde, bawulama b'obusiraamu bagaana omuntu okutereka ssente ze mu bank ezikolagana ne riba olw'ensonga ezimanyiddwa eziri mu banks ezo. Fatwa Sheikh Bin Baz alayhi rahmatullah. Era bawulama b'obusiraamu bimu ku bintu bibakubiriza abasiraamu kwe kubeera nti nno ensimbi zaabwe bazigulamu ebintu ebisobola okubayambako okubeera nga bivaamu ensimbi ne zeeyongerako ate nga zeeyongeddeko mu ngeri ya halal, ng'amataka. Okwata ensimbi zo mu kifo ky'ozisobola mu riba mu banka ne zibeera eyo emyaka, ne bazikozesa bye baagala ne zitambulira mu mbeera ya riba. Kwata ensimbi ezo ogulemu ettaka. Ettaka eryo olwaleero ojja digula miliyoni za 5, oluvannyuma lw'emyaka 3 2 obeere ng'olitunda miliyoni 7 wahakala. Ofune ensimbi zo eza halal awamu n'ekyo nga ziri well protected. Wa barakallahu fiikum. N'embiri endala zifaanaganako bwe zityo. Almuhim, kye bayita riba kwe okwewola kwonna okuzza amagoba. Okwola kwonna okuzza amagoba. Imma okwewola nga gwe weewozeeko akwadde akwakulizo nti nno oyina okubeera nga omuddizaamu ensimbi. Ne bw'agamba nti nno akuwadde mathala miliyoni 10, n'agamba omwongeremu nusu 10 kyokka bw'ekiti ekya Uganda. Tiwonaaba ozikomyawo ojja kumpa miliyoni 10 mu 10, 100 Uganda shillings. Kyendowooza nti oba kigula paani emu kabalagaleemu oba nayo tokyagigula nusu 10 ekya Uganda. Kiyinza okuba kati nga kigula sweet peps. Ng'ogenda kuba n'ensimbi ezo omwaka mulamba omale omuddizeemu nusu 10 kyokka ekya Uganda, oba oli mu riba erimu ku mazambi amanene. So ng'okkirizibwa omuntu okuwola miliyoni 10 mathalan nga tewali kyonna kyakugambye kumuddizaamu. Kakati gwe n'osalawo n'omuddiza miliyoni 12, kyekkirizibwa? Naamu, yajuuzu okumuwa miliyoni 12 nga yakuwola miliyoni 10. Kasita kibeera nga gwe eyawolwa gw'osazeewo okukikola. Nga bwe kiri mu hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ahsanukum qadaa. Abasinga obulungi yoyo abasinga obulungi mu kuzzaayo. Era kawuli ya jumhuru al ulama bagamba nti ekikkirizibwa fil adadi wal wasf. Adad kugamba mu muwendo ne mu bitendo. Kankinyonnyola ekitegereke bulungi nti omuntu okkirizibwa okubeera nga omuntu yakuwola ente 3 mathalan n'obeera nga omuddizaamu ente 4, kikkirizibwa. Amakulu n'omuwa ente 3, bw'omuwadde ente 3 gwe ku lulwo n'osalawo omwongeremu ente olw'okumwebaza obulungi bwe yakkolera, nga si ye yakiwogera n'akatono. Ekigwa butereevu mu hadithi eri. Kati ekirimu adad ogwo omuwendo gweyongeddemu. Yakuwa 3 omwongeddemu omuwendo n'obeera nga omuwadde 4. Ate kadhalik yajuuzu fil wasf, mu kitendo kyekiriwa ng'okubeera nti omuntu yakuwa ennyana, alina embaga n'akuwa ennyana,
ya myaka 2 oba mwaka gumu ya mwaka gumu ennyana nosala ennyana eyo ne mugirya ku mukolo ogwo. Then bw'otuuka okumuddiza ennyana ye n'omuwaamu ente nnamba enkulu. Kati ekitendo si nnamba ennamba esigadde y'emu nte ku nte kyekyeyongeddemu maatha kitendo. Ekitendo nti eri yali nto eno nkulu, eri yali ntono eno nnene, eri yali nte ya bbeeyi maatha ya layisi eno nte ya bbeeyi wahakadha. Byombiriri ebikkirizibwa ya kauli ya jumhurul ulama nti okkirizibwa fil adadi wal wasf. So nga kina ne hadithi entongole, hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja Arabi eyajja eyamuwa eŋŋamiya bwe yajja okubeeranga anona eŋŋamiya ye, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira basahaba babeerenga mu eŋŋamiya ye ne bagiranga nti ya Rasulullah eŋŋamiya eriwo nga nnene nnyo ate ng'erijja kuba yali ntono. N'amugamba nti mugimuwe eyo ennene, n'agamba nti ahsanukum qadaa, abasinga obulungi yoyo abasinga obulungi ng'azzaayo obanga asasula. Ekyo nno kikola ddi? Kikola nga tewali agreement ya kwongeramu wakati wammwe eri mu kwewola, eri mu kiseera ky'okwewola. Teeka ebirowoozo ku nsonga eyo. Ye ayinza okuba nga akuwoza ensimbi ezo, tagambye nti nteeraamu amagoba. Mathala akuwadde millions 10, tagambyeko nti nno ojja kundeetera millions 11. La, yakuwadde buwi. Naye ggwe wali olw'okumukonvinsinga akuwole n'omugamba nti mpa millions 10, nja kuleetera millions 11. Singa asirika n'atagamba nti la eyo riba, ekyo kyemubeeramu ebeera riba. Kugamba riba siteeka nti oli abakugambye abakuwola nti yabeera yalina okuteekawo okakuliza okumwongeramu. Nedda, ne bw'obeera nga gwe okeetaddeko naye nga kiri eri mu kwewola. Amma singa mwewola okwewola ne kuggwanga mwenna ekiriwo nti kyakuwadde ky'olina okumuddiza, mwenna nga kyemugendeddeko kyemuliko. Kaakati gwe bw'omala okukola ebizibu byo n'obimaliriza bulungi, omutima n'ogamba nti omuntu ono kambeere nga yanyamba nnyo, omwana wange yali tagenda kukola bigezo, oba omwana wange yali embere. Nedda, omusajja ono mu butuufu yampa emitwalo gye 5, kangatteko n'esseggwanga eno, n'ogenda n'esseggwanga n'ogigattako. Yajuuzu. Oba n'ogamba nti alhamdulillah kati Allah nziguliddewo, omusajja yampola bambi ng'ali mu bwavu, kati ate nze Allah nziguliddewo, nze kamuddizeemu 8. Yajuuzu. Kikkiriza tekina mutawaana kasi kibeera nga kivudde eri ggwe. Wali nga mukukkaanya mwakkaanya flat, talina kyalina kwongeramu kyonna. Ne mu riba abantu abangi ze bawangaaliramu nga tebamanyi kwe kutunda ssente. Omuntu okutunda ssente, tokkirizibwa kutunda ssente ng'otunda mu currency y'emu, ssente nga zaawukana. Mathala currency eya shilingi eya Uganda, bwe tugamba currency y'emu tutegeeza ensimbi ezikozesebwa mu ggwanga erimu nga zeezimu. So si siringi eya Kenya ne siringi eza Uganda ezo za njawulo, wadde zonna ziyitibwa siringi. Ne twogera kati ku siringi eya Uganda. Tokkirizibwa muntu kubeera nga omuguza 15,000 n'abeera nga akuwaamu 4,800. Bino bibeera luddawa? Bibeera ku paaka. Mathalan osiŋŋaana omusajja wa takisi atikka. Kakati bakasitoma bano bwe banaabafuluma bagenda musaba change. Bakasitoma bwe banaabafuluma bagenda musaba change, bagenda mutawaanya nga bamusaba change. Kati kikyakola, wali ku mulyango abawo abasajja abatudde abalina bikoyinizi bingi oba obusente obutonotono. Kakati ono bw'aleeta amuleetera ak'emitwalo 5 n'akamuwa, ak'emitwalo 5 n'akamuwa. Oli n'amwamu ensimbi eza change, n'amuwamu emitwalo mathala 4 mu 8, emitwalo 4 mu 8. Katuli n'abeera ng'afunye 12,000, oba katugambe 4 mu 9 n'abeera ng'aliddeko nusu 10. Kati ye kondakita agenda kwanguyirwa okuweera abantu change kubanga change amulina mu bungi. Kikkirizibwa ekyo? La yajuuzu.
tokkirizibwa kutunda nsimbi ng'ozitunda mu nsimbi maatha mu price ey'enjawulo nga currency yeemu. Mukkirizibwa okubeera nga price ya njawulo, currencies bwe zibeera za njawulo, nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti fa idha ikhtalafatil ajnas fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyad. Kasazawukana dola osobola okuba maatha dola esobola okubeera emu bweti n'ogigula siringi 13,600. Okitegedde zaawukanye 13,600 kintu kirala na kino kirala. Naye bwebanga currency yeemu tokkirizibwa. Kirira bakikola mu mbeera ki? Omusajja ayinza okubanga alina obusente bwe bukadde bu notice bukadde, n'agenda omuntu alina notice empya. Kati oli kikyakola, oli obukadde buli ejja bwetika butwale mu banka, kubanga banka ebukkiriza wadde bukadde. Kakati ye ali awo aba n'obusente ne sente empya atunda agula enkadde ne sente empya. Kati omuntu ng'ajja alina obusente bw'alaba tajja kwanguyirwa kubutambuza, ng'akwata ensimbi ezo ng'azireetera omusajja ono, ng'amuleetera mathala emitwalo 10 eja sente enkadde, ono ng'amuwamu emitwalo 9 sente empya, oba 9 n'ekitundu sente empya. Oyo riba ali haramu, tekikkirizibwa n'akatono. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Ebyo nabigwa butereevu mu riba. Ne mu riba abantu gye bateekawo birowoozo, ye muntu okubeera nga alina edduuka mathalan n'abaako omuntu gw'awola, n'amuteeka akwakulizo nti nkuwola naye olina kugulanga wano, ng'omuntu oyo singa agula mu dduuka eddala aba yawukanye kakwakulizo. Ekyo aba akoze kitwalibwanga ezzambi kwono eyamuwola w'edduuka. Amakulu nga bw'aba akuwoze oteekeddwa buteekwa kugula mu dduuka le kakwakulizo. Eyo nno munnange ebeera riba. Abantu bangi bateekawo birowoozo, abasuubuzi, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti kullu qarud jarra naf'an fahuwa riba. Hadithi eyo eriko ijma ya baulama, wadde nga hadithi yo nga hadithi eriko maqal, naye nga eriko ijma ya baulama beegatta ku lafuzi eyo nti kullu qarudin jarra naf'an fahuwa riba. Buli kuwola kwonna okuzza omugaso eri onaawoze abeera riba. Singa omuntu omugamba nti nja kuwolanga naye olina kugulanga wano, okuwola okwo kw'omwoze okusabiddeko amagoba ag'okubeera nti nalina kugulanga wuwo. Kino kyanjawulo tembigatta n'okubeera nti nno omuntu alina kasitoma we amuguza n'amuwola n'akola atya, ate agenda okulaba nga takyagula wali. Ono n'awuliranga kwegamba nga kiri mu makulu g'okubeera nti nno agezaako kudduka bbanja. Singa afuna akantu ako mu mutima siriba kali nakyo, kubanga abantu bangi olw'obulyazaamanya bakola ekintu ekyo. N'omusiŋŋaana nga agula maatha yeewola, bw'amanya nti wano amabanja gajjudde awo n'addukawo n'agenda ewalala. Nedda, bukabanga si kakwakulizo tekirina buzibu omuntu oli okukiwulira n'okumugamba nti munnange ogulanga wano kati wadduka tokyajiddira ddala wano na kiri mu ngeri efaananako bwetyo. Amakulu mu ngeri y'okwagala okumulaga nti nno hakki ye alina okubeera nga agikola atya, agikomyawo. Naye bwe kibeera nga tekiri mu mulyango ogwo, ng'omuntu ono waddembe okwewola wano n'abeera nga agula n'ewalala naki mu ngeri efaananako bwetyo, ekyo tebeera riba. Naye singa kabeera kakwakulizo, awo ebeera riba. Kandooze nti kitegerekese bulungi. Riba erimu ebintu bingi baganda bange, abantu bangi bye batateekako birowoozo. Tuteekeddwa okubeera nga barakallahu fiikum twegendereza okubeera nga tetugwa mu riba. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. Ekibuuzo kya muganda waffe wano kyabuuzizza agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbeebaza baganda bange okuweereza obusiraamu, Allah akkirize. Ekibuuzo kigamba nti singa omuntu azirika okumala essaawa 24 bwadde engulu essala
ezimuyiseeko nga azirise ayina okuziriwa oba nedda. Era bujulizi ki okwanukula barakallahu fik wenakoma baganda bange bamashayikhi we bajja okubeera nga bongera okubeera nga bagatta ku nsonga eno. Abamanyi b'obusiraamu ensonga eno bagirinako enjawukana, nga enjawukana eyo eva kubeera nti nno bayawukana ku kiyaasi y'omuntu abeera azirise. Abaffe omuntu oyo ateekebwa mu balalu oba ateekebwa mu beebase? Olw'ensonga nti bw'aba ateekeddwa mu balalu, ennamula eri nti rufia alqalam an thalath, ekkalaamu yasitula ku bantu basatu, omu ku bo almajnuun hatta yafiiq, omulalu okutuusa lwaddamu amagezi. Obusiraamu tebumubanja kintu kyonna wadde okumuvunaana ekintu kyonna. Ate bw'abanga ateereddwa mu beebase, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man nasiya salata aw naama alayha fakaffaratuha an yusalliyaha idha dhakaraha. Muntu yenna erabira essala oba n'asala n'emuyitako, agamba nti omutango essala eyo kwe kubeera nti nno agisaala mu kiseera wabeera ajjukiridde oba wazuukukidde amangu ddala. Idha dhakaraha, bawula bagamba nti akaseera ako kennyini, kubanga idha eno erimu amakulu ga varufiya, ekyo ekiseera kyayo kyennyini awo wennyini wabeera azuukukidde. Amakulu singa azuuka yampiseeko dda kansooke malirize emala okufuuma nduka egisaala omulundi gumu, awo ezzambi ligenda kumukwata kubanga obudde bwayo bwebwo. Awo nno wennyini webajja ne wava khilaafu nti abaffe essala eno waba agisaala qadaan am adaa, agisaala nga obwo bwe budde bwayo, abalibwa nti agisaalidde mu budde bwayo, oba abalibwa nti nno agiriye mu budde buli obwagiyiseeko kati agiriye. Ekigambo ekisinga obutuufu wallahu alam kwe kubeera nti nno obwe budde bwayo, abagisaala adaan so si qadaan, obwe budde bwayo, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama atugambye ni fakaffaratuha an yusalliyaha idha dhakaraha. Mu kiseera ekyo waba alina ogisaalira nekitegeera nti bwe budde bwayo, wallahu alam. Kati nga tuzze ku nsonga, abaffe omuntu ono essala eno gyasadde, afuwan enam tuli ku muganda waffe ababeera yazirise. Kati omuntu ono yazirise bw'aba ateereddwa mu abo abaki abeebase, kiba kitegeeza nti nno essala eno emubanjibwa, kubanga abadde mu tulo bw'azuukuka aba akatibwako okusaala essala ezamuyiseeko. Kati wano khilaafu we yajjira, abagamba nti omuntu ono ateekebwa mu beebase, omuntu ono ateekebwa mu beebase, baba bagamba nti omuntu ono essala bw'azuukuka akatibwako kubeera nga azisaala. Abagamba nti nedda omuntu ono ali mu bamajnuun, ateekebwa kiyaasi ye mutwala mu bamajnuun, bagamba nti la, ne bw'abeera nga amaze essaawa 10 zokka nga azirise, ezisala nga 2-3 eziri wakati awo tezimukakatako, olw'ensonga nti nno abadde kalaamu yamusitulwako nga talina kyavunaanibwa mu kiseera ekyo. Okwanukula kwe kuliwa kyekituufu mu bigambo bino? Ekituufu mu bigambo bino wallahu alam kyekigambo kyabo abagamba nti omuntu ono essala zino takatibwako kubeera nga azisaala, olw'ensonga omuntu ono eyaasa entuufu yakumuteeka mu balalu. Nga n'ensonga gye bawa bagamba nti olw'ensonga annaim, omuntu eyebase, idha nubbiha yantabih wa yastayqim, bw'omukoonako n'omunyeenya oba n'omuyita azuukuka. Wal majnuun, ate ye omulalu ne bw'oyogera naye aba tategeera by'oliko, nabwe kityo ono abeera ali mu kkoma, ono abeera yazirise n'ebifaanaganako bwe bityo. Omuntu afaanaganako bw'atyo ne bw'oyogera naye ne bw'omunyenyanyeenya ne bw'okola otya tasobola kuzuukuka, kubanga yazirise oba yasirisiddwa ali awo, bamutadde mu mbeera efaanaganako bw'etyo.
kati okumuteeka mu balalu kikulembezebwa kukumuteeka ku yeebase kubanga yeebase omuzza engulu gwe kennyini n'omunyanyeenya speed nadda engulu oba n'omuyita nadda engulu so omulalu aba tasobola kubeera nga adda engulu ono abeera azirise aba tasobola kubeera nga adda engulu nekibeera nti nno aba adda ku sayidi y'abamajinun ekibeera nga wallahu alam kyekigambo ekisingira ddala okubeera ekituufu ku bigambo ebibiri ebyabawulama ab'ebitiibwa. Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah ye alina tafsiri ng'agamba nti singa abeera nga okuzirika okwo tekusukka nnaku 3 ateekebwa mu beebase, ate singa okuzirika okwo kuba kusinga ku nnaku 3 ateekebwa mu balalu. Allah yamanyi daliri gyeyakozesa sheekhi oba gyeyesemesa ku nsonga eyo naye nga yefatwa ye nti singa okuzirika kubeera wansi kwa nnaku 3 okudda wansi, oyo bwadda engulu esswala ezo z'ennaku 3 oba 2 azisaala. Ate bwe kiba kisinzeewaawo olwo aba ayingidde mu balalu. Eyo tafsiri Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah yatambulirako era emabega ensonga eyo nze ku lwange bwe ndabanga njogerako nagiramulira nkufatwa eyo eya Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah rahmatan wasi'a. Kaakati naye nga oluvannyuma lw'okwetegereza ensonga eno okusingako awo ndaba nga ekigambo kino ekyokubeera nti omuntu ono agwa ku sayidi y'abalalu kyekisingako okubeera nga kizito, wallahu alam. Naye nga ebigambo ebikwata ku nsonga ebyo ebisatu okubeera nti nno omusajja oyo essala emukakatako bw'abanga azza engulu wonna waddidde engulu olw'ensonga nti nno bamutaddemu abo abeebase kiyasi yaabwe bamuteekamu oyo eyeebase. Kigambo ekyokubiri kwe kubeera nti takatibwako ssala yonna kasa kibeera ddala ng'obwongo bwagendedde ddala olw'ensonga aba ali ku sayidi ya maatha y'abalalu abo abatalina kye bategeera ne bw'omugamba kino abatategeera mulalu. N'ekigambo ekyokusatu kubeera nti nno bw'aba ali mu nnaku 3 okudda wansi ali mu balalu, afwana ali mu beebase bw'aba nga asinzeewo ali mu balalu. Kitegeeza nti embeera esooka aba alina okusaala, embeera ey'okubiri talina kusaala. Wallahu alam. Naye nga bwe mbategeezaako nti ekigambo ekisinga okubeera ekizito kyekiri ekyokubeera nti nno omuntu ono abalibwa nti nno mulalu. Wala shakka nti fikihi mumanyi baganda bange ab'ebitiibwa nti nno ekyo bwe kityo bwe kiri ebbanga likimalanga katarajjaha indaka wa illa baabu ya fikihi erina majaali eziri waasa mu mbeera etaliimu kubeera nga tuzanyira ku nusuusu z'obusiraamu. Masala gafaanaganako bwe gatyo ge masala ge tugamba nti khilaafu tumugaziizaamu ebifuba. Khilaafu lwaki? Tewali nas, tewali daliri ekutula nsonga, tewali daliri ekutula nsonga. Olaba nga ijtihad mu buli sayidi erina majaali. Tewali nti nabbi yalamula bw'ati ku muntu azirise nabbi yamulamulako bw'ati. Kakati kitegeeza ki tewali nas. Katugenda kudda mu kiyasi, kati kiyasi eyo buli muntu agitunuuliramu ntunuulira ey'enjawulo naye nga maatha masala agalina daliri ezirikkiriya. Ate go bwe tugamba nti buli muntu abeera endaba ye ate tuba tuli mu kuzanyira ku ddiini w'ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba tewali mugaso gwa kubeera nti tulina Qur'ani erina otugatta ffenna ne sunna za nabbi ezirina okubeera nga zitugatta wamu ffenna ng'abasiraamu ne tubeera nga ensonga zonna tuzizza eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we awamu n'ekyo nga Allah yatugamba tukyankalanye ku nsonga yonna tugizza eri Allah n'omubaka we. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.